Ministry ya bw'obulamu abategeeza nti okugema ekirwadde kya COVID-19 kutandika enkya nga olunaku lw'omwezi 10 era tujja kutongoza okugema ku ddwaliro ey'e Mulago n'eddwaliro ey'Entebbe era tujja kutandika n'abasawo. Tubategeeza nti eddagala lino terina ebizibu bonna, likola ate lya bwereere. Lijja kuyambako okukendeeza ekirwadde ekya COVID-19. Tujja kutandika n'abasawo abasomesa ab'ebyokwerinda n'abalina endwadde nga sukaali, pressure, abakadde n'abalala. Tusuubira okugema abantu obukadde 22 mu Uganda okuva ku myaka 18 n'okweyongerako. Era abasawo tubasaba mutegeeze ntino okuva nga olunaku lw'omwezi 11 mutandike okugenda mu ddwaliro okuva mu health center 3 mu districts zonna mufune eddagala lino. Mwebale nnyo.